tambula mpolampola wetwogerera isente basuubuzi ekyakasiita Kadirasi amaze okutuuka netwebaza nnyo n'essentebe ow'ekisibatuka okubanga naye lwali netwebaza nnyo netwebaza nnyo RCC ow'e Kampala naye lwali Omukama mulungi obudde bwonna omukama tumukubirako mu ngalo kansabe ffena ffe atusirikiremu eddakiika eno tutugenda kulwawo wano eno omukama tumwongere engalo yatuteeka mu nsi eno muneegatteko twanirize Ssaabasumba waffe ow'essaza ekkulu eritonda bano ate nange omukulu w'ekifo kyammwe Father Musukulu mukiwanuka Loziyo nange mukubire mu ngalo. Afu Father Lukanazo naye wuuyo wano abawubireko ng'avudde mu ab'ekitundu kino mwe tukolera emirimu gya Katonda mwe tukolera bizinesi ez'enjawulo buli omu mu kiti kye olw'omukisa gwe tufunye Ssaabasumba abadde aludde okujja mugenyi wano akomye n'erya mwana n'erya omutuukirivu amiina kitaffe ali mu ggulu Katonda kitaffe omwagala tukebanga okutuwa olunaku luno olulungi olwaleero ate n'otukirizisa mu mirembe emiyitirivu okulambula n'okulaba ku bakubo ab'omu kikuubo weebala amaanyi n'obulamu bw'obawa weebala ebirungi eby'enjawulo bye balina weebale kuba bugumiikiriza weebale kuba bukkakkamu enkolagana ennungi eyabasindise okutuyita tujje tuyiteko eno nabo basobole okutuyamba ku mulimu omukulu ogw'akateyamba ennalukolongo ffenna olumu gye tuyinza okubeera tukusaba akadde kano newankubadde katono nnyo mukufa bali wano tw'omukisa aye n'abaana abazaana bo n'abaweerezaabo bulemu mu bizinensi ye gy'akola mu bizibu eby'enjawulo bye basanga obawe omukisa ogobe byonna byonna ebyandibeziyizza okufuna akadde kano ke tulirunawo katuweera omukisa bye tunaawuliriza wano byonna bibeere nga bituzimba nakutuyamba kwongera nakukulaakulana nakufuuka babo tukikusaba nga tuyita mu Yesu Kristo mukama waffe omutuukirivu leero okwaniriza abakulu bano nyaniriza Ssaabakristo wa paalishi yaffe mwami Fulgencio Omusaazi sebo weebalo era okujja mu kifo kino kyotwala kino nga Ssaabakristo sebo Ssaabasumba ekifo kino wetukuŋŋaanidde tuli wano ku lubalaza luna Maria Mama Nabbale Theopista era bawo Mama Nabbale Theopista oyo atujjukiza okusoma sappule buli lunaku atujjukiza okusoma essaala buli lunaku ate atujjukiza n'okubeera abasamaliya abalungi maama weebale nnyo omulimu omwo akabondo mu kikuubo muno wano wetufukamye tusoma sappule oluusi n'ebitambiro by'emmisa wano ku lubalaza era ku lunaku lwaleero era nja kusaba okitongoze mu ngeri ey'enjawulo sebo ng'akabondo akeetongodde sebo abantu bano abamu bafuba ne bajja aluusi mu mmisa abamu ne babuuza ekifo kino kyatongozebwa olwaliro Ssaabasumba tumusabye tukikole ki
ng'ennono y'ekereziya bw'ebeera essaza basula mu bigo bya njawulo naye ate bawagira Matiya Mulumba ssebo owomujulizi mwebalenye baleddala zukusi yakuteekera buli omu alina ekkatale eryo okuzimba ki okuzimba ekereziya okuzimba omuzi ssebo omulimu gw'oliko omukulu ennyo ogw'okuyamba ekifo ky'abakateyamba abakulu bano ab'ekikuubo bantegeeza bo mwebalire ddala nga njagala mpite chairman wa Kikuubo business community Haji Siraje ojje naawe wano bwana mukulu sewo Ssaabasumba banayi mujja kunsonyiwa protocol yo simumanyi nnyo n'abakulu bonna naye nategeddeko nti Ssaabasumba yatambudde ne abeera chancellor simanyi oyatudde n'abakulu bonna abatambudde ne Ssaabasumba tusanyuse okubalaba nga nabategeezezza amannya Haji Ssebaduka Siraj nga nze chairperson w'ekifo kino ekyabasuubuzi ku saidi y'abasuubuzi ab'olukiiko muliwa we muli muyimirire nnyo okubeera mu kitundu kino Basumba Mukama mulungi nti ozze n'otukyalirako wano gwa njawulo si gwa bulijjo webale nnyo okukkiriza okujjako mu kifo kino amannya gange nze Asiimwe Jane Muhindo nga nze RCC omupya ow'e Kampala kati ku lwa protocol y'ekereziya sigenda kwogera bingi nga naddala Ssaabasumba waali naye ffe ogwaffe gwakulaba nti obutebenkevu weebuli ate tukuwa nnyo obukuumi obwetaagisa paka ng'ovudde mu kifo kino tusanyuse nnyo nnyo ddala okulaba ate era ne ttiimu bonna otambudde nabo erinnya nze Dr. Musoke Thaddeus Nagenda ze ssentebe wa Kasiita Uganda basuubuzi bannange nsuubira abagenyi baffe tubongere obugalo Ssaabasumba ne bakutegeeza nti ensonga z'ekkereziya tuziwagirira ddala era tuteekateeka engeri y'enjawulo okubeera nti tugenda kukyalako ne Naggulu okulaba nti omulimu bwe gutambudde twagendayo ekkereziya eyo twakagitandika era tutambudde nayo ate era kyankoze bulungi nnyo era tulinako n'abasuubuzi wiiki ewedde ku Lwokusatu abakuliddwamu Godfrey Kirumira abagenzeeyo tutambulira wamu mu nteekateeka eyo okubeera nti awatali Mukama Katonda emirimu tegitambula mu busuubuzi buno tusangamu ebizibu bingi waliwo otuuka n'ogamba nga nnemereddwa n'olaba eno emisolo gitabuse n'olaba eno wayale bwajjanga mukambwe naye awali Mukama Katonda ogenda okubisanga ng'otambudde Ssaabasumba njagala era okwebaza mu ngeri y'enjawulo nti ekkereziya tetulekeredde ebiseera ebisinga tugenda okuwulira ne muvaayo tetugamba ku sipiiki okuyibwawo omubiri abakulu banamu basaana kugambako tabagambako gera okwesanga ebintu bikoze eki biganye ate olaba bwe bagaana oluusi tuggalawo n'amaduuka mu bulobi awo nno mu ngeri y'enjawulo ssebo tusimbira ddala era okukolagana okwo tujja kwongera ddala okusoosowaza tulabe nti emirimu gyaffe tugisoosowaza na Mukama Katonda mu ngeri y'enjawulo era Ssaabasumba nginako ekibiina ekirala mwendi kino ekibiina kikola nnyo dduyiro nga tudduka ku makubo era zaidi awo bakateyamba ffe twasalawo tulina sekishoni twagala tusooka tuddaabirizawo mu nnyumba ezimu ne tugula ne TV bo buli mwaka tulina engeri gye tuweerezaamu era nsanyuse nnyo nti ate n'abasuubuzi baffe basazewo ne bagamba nti nedda tulina okuyiwawo omubiri eyo enkola tujja kugisigala nga tutambulira ddala nayo bulungi kubanga leero tukyali bavubuka ne walubutuka mukoze eki mbunafuye era nsuubira tujja kufunayo okwo n'abasuubuzi tugendere
olabire ddala embeera nga bwetambula. Ate mu ngeri ey'enjawulo nanjagala okwebaza olw'enteekateeka eno naye era n'akasembayo keeka. Leka tusuubire ebisibe bisembyeyo butukyali. Obudde bwonna Sebo Wekitiibwa Ssaabasumba, amannya gange nze Salimu Mbulu Nsubuga, nze Meeya wa Kampala Central Division. Era bakama bange be bano. Sina mukama wange abalala be bano. Owekitiibwa kantwale mukisa guno okwaniriza. Kusooka nga Meeya atwala kitundu kino. Ate nga musuubuzi, kubanga bino ba Meeya eri temporary n'endi musuubuzi naturally. So kantwale mukisa guno on behalf of abasuubuzi bano bonna okwaniriza wano. Bulijjo mbadde n'ennyonta okulaba era nagambe kakibe ki nina okujja. Mbadde eri mu meeting ddala niga nina okujja wano nkulabeko n'okwebaza bwe bali twagala. So basebo ne banyabo sijja kwogera bingi lwabudde nga Meeya nange nsaba otukyalireko nga ku Central Division. Office eri awo kumpi, ndi musiraamu naye nange nzikukirizaamu ngadde ddala sinataka. So webali nnyo webalira ddala bannange nsanyusa okubalaba. Ssaabasumba mu office. Sebo chairperson wa Ssaabasumba bakulu bange embeera akola ki agiraba. Y'abasuubuzi bagifuna eno ndowooza Sebo Ssaabasumba okiraba. Mbadde nsaba Sebo Mwami Kasagga y'alina ekitabo wuuno yandizze wali kuba bano abantu bajja kukaluubirirwa okulabayo. Omuntu bagenda kuteekako erinnya lye bateekeko n'essimu ye. Ekitabo ekyo kyonna kijja kugenda butereevu e Lubaga. Buli omu ajja kufuna akasimu akamwebaza. Mwebale nnyo. Naye mbe mbadde njagala kubabuulirayo kintu kimu kyokka kyokka. Nze nafunako omukisa mukwano gwange n'antwala ne tuziikula abafu. Eyegayaze eyo nga baagala kubajjawo. Naye abafu baali 28 naye bagwera mu bbuutu ya Pulimo. Naye waliwo ekirago kye nalabayo era sinza kukyerabira. Waliwo omwami omu baali bamuziika mu 1972 naye ng'ebifaananyi bye byonna weebiri era bamuziika mu keesi ng'asibye n'ettaayi. Naye obunene bwe yali asinga kamanda yimirirako wafaana. Yali asingawo n'obuwanvu namwetegereza mu bifaananyi. Naye bwe baatuuka wansi keesi tetwagisangayo nga yagunda ddanga tewaliyo yadde katono nnyo bwe kati. Omubiri gwe gwonna bulijjo nawuliranga nga bagamba akawanga simanyi kasigalayo simanyi biki naye tewasigalayo kantu. Era bakolokota bukolokosi butaka buddugala bwe twatwala. Naye abantu bonna 28 waliwo eyatandika ekijja bamuziika mu 1906 naye baatugamba nti yali mwami bamuziika mu mbigo 100 ne mu fuuti 15 naye nayo tetwasangayo. Nawuliranga bagamba mbu olubugo muterugunda naye nalwo n'olubugo tetwalusangayo. N'olwekyo nze mbakubiriza tukole emirimu gya Katonda kuba gye tulaga. Ebyensi byonna tubikole naye tukole emirimu gya Katonda kuba gye tulaga. Omubirinde bwe tunaabweyagaza omutuuka wa tetugenda kusigazaako kantu konna. N'olwekyo mbasaba ebintu bibiri. Ffenna tukole emirimu gya Katonda kubanga Katonda yatuleka we tulikolera emirimu gye mu ddiini ey'Abasiraamu, ey'Abakatuliki, ey'Abakristaayo. Tuzimbe amasinzizo ate tuyambe ne bakateeyamba. Nafuna omukisa eyo manyiyo mbakateeyamba. Naye waliwo n'abalala abali wali Bishop Nalukolongo wali ng'ewa Lukyamuzi awo. Waliwo abalala abo balonda abamu tebalina maaso abalala tebalina ki n'abalala bali Busega. Kati Katonda bw'abanga yakuyamba Sebo Mwami Uhuru Katonda yakuyamba gwe tomanyi lwaki gwe yakola ki
yakuyamba n'obeera wenna wenna naye bali abalala tebalina bitundu byabwe ebimu buli omu alinga bw'ali naye sirowooza nti waliwo yawa akola application ewa Katonda abeere bw'atyo n'olwekyo mbadde mbakubiriza Ssebo Ssaabasumba omulimu gw'otandise mulungi nnyo era tujja kuwagira n'abantu abo nabo bantu era bamama baabwe bafuna embuto ne babazaala nga sibe bakisaba n'olwekyo bwe tuba kubayamba tubayambe ate tukikole nga tumanyi nti naffe tetujja kusigalawo wano ku nsi webale njose iyo yasaafu kale babategeezezza ekitabo mwemikasagga beera wali ng'osobola tweyanziza nnyo tweyanzige eyo miliyoni 10 zo tuzinoonye tusibe miliyoni 5 mwebale nnyo mwebalire ddala bagerakola ki oba luggi lwonoogula oba baati oba semiiti tebali bagerakola ki naye bira bagenda bikaye naye ngoyinzoyamba tebagenda zikubaka bagenda zikubaka kaki takusaba tugera programu eno ne ttiimu yonna y'essaza era tuli wamu naawe kulaba nti omulimu gwo gutambula bulungi Matya Mulumba oye bannange Matya Mulumba ki tutongoza n'akabondo ka Jesus wano bannange engalo zikuge bannange nsaba mwami Fulgence Omusanze nsaba Kristo waffe Ssebo mwami Musanze ate era mu ngeri emu nebaza abakulembeze tubitwale e Rubaga naye abali mu maduuka agalinaanye ono ng'osobola okubireeta bireete kiryoke tweyanziza kale tuyanze kansabe Ssaabasumba ajjagire ko gye muli ate era tusiibule Ssaabasumba tukwaniza omusajja nali muwa naye kulya waliwo abaali muwa Ssebo omukulu waffe ow'abasuubuzi Dr. Kasozi Dr. Musoke meeya namuwuliddeko agenze yabo RCC n'abasekulite mwenna abalala ku mitendera egy'enjawulo siyinza otogera ku bano bewogeddeko omwami Sentale Peter abali kabakoze entegeka eno mwami Kasakka n'omukyala n'abalala abayambyeko mukulu ng'emwita ayogedde n'abandula abakulu nyabo mukyala Solome ndolero omwami Njogeri Owasedinary Bank oye mukulu akulira abakozi bonna bonna obaitirimamumisos oba yagalayo omulimu tojja wange ogenda wooyo Ssabakristu wa parish n'abasomesa kulekeddeko omuli Chancellor w'essaza Dr. Male Sentumbwe Pius Father olunaku yalutuwadde omusana si mungi n'enkuba teriiwo twebaza security etukuumye obulungi bweti ebitongole ebyenjawulo ate ne bali babeerawo okumaggulu okutukaga oli wansi ne military police nayo nebeera nga erikuuze leero
ekereziya ne bali kwagala mizikiti ne bali kwagala makanisa ne bali kusaba Katonda ekitiibwa ngakasa byonna bonna abali wano mulimu Katonda beereere oba olyawo ne bali bazze okulaba okimogerere yaani naye abo sijja boogerera kuba abandi nabo boogerera ababajjajja abagadi olwogula ekintu n'ogulayo n'osunako bizinesi egende bulungi ebyokubwa Katonda ab'engeri eyo bawufu mwebale omutima guno omulungi gwe mulaze ne mumpita mwe bennyini mwe mwagamba nti abo mu kikubo tikyali mu nkola ya mukulu wa kifo oba nkola yaani naye kyava eno nga nti mujje ofune esaafu ate esaafu nga yeyamba ku mirimu egy'enjawulo egy'ekereziya n'abantu fenna okutuyamba mwebale nnyo mwebale eddala obudde bano bwe mutuwadde mwandibadde muli mugamba nti atumalira obudde naye ne mugamba mubeerewo muwulirize ate ne mutwala ne mu byammwe ne mubituwa nsaba Katonda oyo abakuŋŋaanyiza abaleese wano bwe muddayo mu dduuka asumulule emikisa gyonna gyonna ate kambabuulire ekyama olugwano ngenda munyonyi kugenda Roma kuba ku lunaku olw'omukaaga tugenda okweza okukuza emyaka enkaaga kasooka ng'abajulizi ba Uganda balangira mu lulwa oli omukulu w'eggwanga olunaku nalumanyi bwe yawadde neno kuba lukulu nnyo lw'abajulizi yawaddeyo n'ekiwandiiko statement gyakoze mujaggiwulira ate n'agamba nti n'abo abagenda bonna mbawadde omukisa mbatambuze ndi ku tikiti ye kukiikirira Uganda abajulizi ba Uganda awo no yensonga etwala aweereza n'abagenda okukiikirira Uganda ku mukolo guno omuli ne deputy speaker n'abalanda bali vice president abanja basanga eyo siyinza mutansabira nga ndi ku ntaana ya Peter Mukama abawe mukisa kuno gwe mukisa gwe mumpadde ntambule bulungi nga mumpa omukisa guno nange nja mbagamba Katonda nja mugamba nti abantu abo ne bakupadde abamu balina ebizibu balina kino naye olw'ensonga eno ey'okwagala basumulule byonna bitambule bulungi era singa mubadde muwandiisa ekitabo ekyamangu nandigenzerako ne kopi nenkitakukwali ku ntaana ya Peter nti omulalabo wabalabye naye simanyi mwabikasajja bwakoze okulaba nga ebimu ku byo bitwala mituusa naye nebwenda kasita mbalabyeko mwenna matunudde amaaso gakyalaba buli gwentuusizaako eriiso bweriti abeere ngagendera mutwe gwange ntuusire wali wali Omukama nebaza entegeka n'abakulembeze baffe nga mwebale nnyo okututegekera entegekero nemutuwa n'obudde nemutuwa ne security wano sente ez'omusolo zigenda nga batukuuma ate nabo ne babeerawo okubeera nga mwebale obukakamu buno bubwongere mu maaso mubeere nga tubeera bakakamu tuteese mu ddembe ate n'abakulu batuwulirize ku birowoozo byaffe byetuwaayo ebyokuyamba omusuubuzi n'okulaakulana n'okwongera okubeera obulungi saafu bamunnyonnyodde Ssaabasumba amyo buli mwaka apiiri okusaba faani ensawo eyo yateekebwawo omugenzi Ssaabasumba Sibanyisa Lwanga ate naffe tugyongera mu maaso neyongera mu maaso mmeebaza omutima gw'Abannayuganda ogulina ekisa ekyenjawulo okulumirwa abantu sente z'omwaka guno olugambe ntigwagenda kuwaako giriko emitendera olukiiko lwa Father Kananso yateekako naye nabasaba nti omwaka guno ku mitendera egyo
mubeeremu ne bakateyamba kuba jjajjaffe kalina n'ensuubuga eyamba omusosoloti yandirika bakateyamba yayagala abannayuganda abatalina mwasirizi bayambibwe ate olina okwegamanyiza nina obwasirizi naye sebo okusobola ekituuka nawe nobeera nga tolina mwasirizi nalokola obukakati nina abasosoloti basatu bana abalamba bayambibwa bigambe bannaffe abasisita naye bo tebalina mwasirizi oba oli awo nange ndigendawo tomanya naawe olibeerawo saagala kuswagaliza musajja ze twagaliza genda nalukolomu naye kijja buzine kitu nebaokyagala ewa tokyagala kiba kituuseeko naye ngaotuuseyo osule nga waliwo abakuyamba nga ebikuyamba bino webirinda betoipepa abantu balenga bali musami nokwadde balwadde bali mukubonaabona awo no ekizimbe ebyazimba emyaka 46 egiyise ate mumbeera njabayaba biwaddewo kati benyigawo tebalina ensula mbi ddala nga tulina obiza obujja abasule bulungi batusaba miliyoni 8 okutereeza ensonga eyo twagala okusonda sente saafu esobole okubamu akantu ne sente endala zetunayogerezaako n'abayambi ab'enjawulo olaba omukolo bannaffe babeera bulungi n'ensubuga gyali asanyuke subuga mwamwagala nnyo mu Uganda kalinali yali w'amaanyi yali muzira nnyo ng'atobera buli kintu naye abeere ng'asanyukenga nti abantu bakyagenda mu maaso okuyamba eggwanga mu makanisa nemakereziya n'emizikiti mugiwagire olwantu wagera obeera okusanadeba ku sande owazaka ebeerawo ku puroguramu ki puroguramu ya zaka njiwuga nebajogera bulungi ku sande abasiraamu basheeka bali ebeerawo ku sande mugiwuliza nga eyogera bulungi nnyo takulesa sente mu nsawo omusajja oyo ng'ayogedde ez'okuyamba omunaku n'okuddukira buli bantu era tugaa tebayambako omusiraamu yekka naye bayamba bonna bonna abali mubwetaavu omutima gwe mulungi nnyo era tugongere mu maaso ate nga mukulu Pawulo mulunanwe gwagamba eri bwe tugendayo naye bakusiika ng'oyimiridde kusimane omutwe gusigale ebweru era kugera ne kukka kubanga kulina okuvunda awo nno tulina okubeera nga tumanya nti kasa tufa emikono gya Katonda atatuwa embeera okutuusa lwali tuzuukiza obudde bubadde butuuse awo nno kobeeraani ffenna eyo gye tulaga Katonda atuwadde ebintu bingi nnyo ebirungi mu nsi yaffe ensi yaffe Uganda tugyonoona nnyo naye era Katonda wano ndowooza we ete nnyo wawano kuba buli bbanga atufukirira n'atuwa ebirungi mu bizibu ebya buli ngeri ne mu ntalo netubeera nga tukyeyongera mu maaso entalo ziwulira abalawanyi nnyo n'owulira ebyenjawulo biwo naye bweba kyebasika kuvula okugjako abakyamu abamu betuwulira noga nti gundi yasse munne ono musajja yidde mukazi gwabo oba bijja bitya ebyo ate kati ku mulembe guno abamu tulina obusungu bungi nnyo tufumita bannaffe noyagaliza munno obubi ebyo tusabe Omukama abitugyemu tubeera baluganda bamukwano mu mbeera zaffe njagala okubakubagiza mukadde waffe Omukama amuwe ekimula ekyemirembe ate n'abalala bakola mulimu ndowooza nsuubuga ajja mwaniriza wali yamulekawo amukisinkane n'abalala abagenzi naddala abaffe mikwano gyaffe betumanyi wano Omukama nabo abanirize abalala bemwasikira mu kikuubo nsanze okulaba nga abavubuka bangi abali wano ate nga bali mirembe miyitirivu abavubuka bawala n'abalenzi bambadde sitayiro ezenja abamu enviiri zirangiddwa abalala mulete kuli abantu tulaga mu maaso naye nga maaso si yakuba bantu naye yakutikka bintu nakugamba bale siyakulwana bulwanyi mwebale nnyo abavubuka namwe mwagale Katonda mwebale nnyo mugenda ku makanisa nemusoma ne ku mizikiti ne mu ekereziya temugamba nti abo bakadde be bagendayo omanyi oti oba okaddiwa kirungi n'ogendayo ngaobudde bukyali n'ofuna entandikwa eyo n'okubeera abaana ab'emirembe ate ab'essanyu abaweragana obulungi bannayuganda bagende bannayuganda ensi ya Uganda ddala yeefuga basobola okubeera nga basanyufu mwefuga esente mwebale zituwa zigenze mu banka yammwe
banka yaffe kuba ebanka mu banka zonna zonna ziri mu Uganda banka y'Abannayuganda abagyekolera nga yammwe yawa Build Uganda, buy Uganda. Chiche donyabu. Endala zonna zirika abalala abaziwagira ab'ebweru. Naye eno centenary yammwe ateka Kereziya agiteekamu nga ya muntu olunaku obwa wansi ow'omukyalo era bulijjo tukibajjukizaako kola wano mwemwe mukola mu bbanga mumanyi nti omuntu oli ali obubi ateeka okukola ki okufiibwako bwona bagandagana okunokola mu bbanga njagala kaala kamukokakoka kubanga ate kantawanya emirimu gyange naba kwenyigawo ate ndoza bwe nenyigawo bamaanyi bamaanyi bange abadde ogirwanyisa ntini amaanyi b'ekereziya amaanyi b'ekkanisa ate katefiisi nange tunatuukawa naye katusabe nefiisi eterere bulungi bagitunyonyole ebeere eyamba n'okuyamba bbanga n'okuyamba abantu ba Katonda ebeere bulungi mwebale nnyo okujja kasitoma omuzindalo zisimala naye nina okugenda ate eri twale esaala za Katonda esaala zammwe muziwandiise ezimu mbagambe temugandiisaga busaazi nja kusoma esaala eri ku malaalo ono alya kyesatu mitwalo etaano centenary bank ejja kunyambako buli omwe mwemutwalo ngene muyeranti yamakuleti ebalinyosewo banga manager zinabula ezo ezibulamu okwata ku akawunti yange tokwata ku yourself abasobola tunyimeko esaala tufuna omukisa gonna omutwalo gwe mweziyeni notimugati ate mirembe ebitende Mukama ayinawe omukisa mukabyonelezo omwandayo omukisa nzenzo nomuzaana w'Omukama mirembe ebitende Mukama ayinawe omukisa mukabyonelezo omwandayo omukisa yefuula omuntu mirembe ebitende Mukama ayinawe omukisa mukabyonelezo mwebale kumwaniriza mwebale kumwerekera mu ssanyu Ssaabasumba essaawa zino afuluma ekikuubo essanyu lya Ssaabasumba olwaleero ng'abasuubuzi omukisa gwe tuweereddwa
Ssaabasumba okutukyalirako ate ng'ali mu lugendo lwe ogenda e Roma. Tusuubira nti n'essaala zonna zigenda kuddamu okusitula bizinensi zaffe mu kadde kano ezibadde zitatambula bulungi. Nga mukimanyi nti n'emisolo mingi, ate ogenda okwesanga tubadde nnyo n'entalo n'ebitongole eby'emisolo, kati ogenda okwesanga nti guno omukisa gubeera gwa ttendo. Ate ekituufu kiri nti bizinensi zonna buli lw'ozitambuliza mu Mukama Katonda bubeera buwanguzi bwereere. Ate n'abasuubuzi njagala okubeebaza abaaniriza Ssaabasumba mu bungi bwe bati, aye ne basobola n'okutona n'okuddiza. Tulina okubeeramu n'omutima oguyamba abantu abali mu mbeera etali nnungi. Bw'oba gwe okyali bulungi n'omuyambako, tusuubira nti enteekateeka eno tugenda kugitwalira ddala mu maaso. Twagenda ekiteezi, akandi awo ate ne bakateyamba tugenda kubayambako. So enteekateeka ey'okuyamba bannaffe tugenda kugisoosowaza ng'abasuubuzi. Era twagala okusaba Prime Minister nti ensonga eno agitembeete bulungi nga bwe yeeyama, nga asaba abasuubuzi okuva mu kwekalakaasa nti agenda kufuna obudde atukulembere wa pulezidenti w'eggwanga. Tusuubira nti enteekateeka eno era agigguse kubanga abasuubuzi balindiridde. Ate njagala okwebaza abasuubuzi badde bagumiikiriza, ekitegeeza nti omutima guno gwe balaze bagumiikiriza, ne pulezidenti abasuubuzi aleme kubeerabira kiri bubi eno mu maduuka gaffe. Topista Nabbale omwana wa Bikira Maria. Nyongera okwebaza ekikolwa ekirungi abasuubuzi b'omu kikuubo kye bakoze. Era nze ne nyongera okubakubiriza kubanga era nayogera dda ku birthday yange nga tuli enaggulu nga tusonda ssente z'omukolo. Ne mbagamba nti tukole egya Mukama ate ne Mukama ajja kukola egyaffe. Kubanga enkomerero tulina okuddayo eri gy'ali, naye bino bye tukola twetegekera eggulu. Era Mukama tumukwasa ebyaffe byonna ng'omubisopu bw'atusabidde. Katonda buli kimu ekyaffe akimanyi, ajja tukolera abamwesiga tabaswaza. Mbagamba bwe mbaweereza mbakubiriza okuwaayo eri Omukama nga tukola emirimu gy'okuyamba bakateyamba, n'okuzimba amakanisa, okuzimba emizikiti, okuzimba ennyumba z'Omukama. Bwe bubaka bwe mpaayo eri abasuubuzi. Ekikolwa ekikuubo kye kikoze, ekikuubo kiraze Haji Sebadduka Siraje, Chairman Kikuubo Business Community. Ng'abasuubuzi kuba abasuubuzi tuli basanyufu nnyo okubeera nti tukyazizza Ssaabasumba wa Kampala nga ekimuleese si kirala nti buli mwaka abeere nga ajja okutulambulako. Nze ku lwange ne ofiisi eno twebaza abasuubuzi olw'omutima omulungi. Ne twebaza ebitongole by'okwerinda batukoze bulungi. Security mwebale nnyo, mwebale nnyo, mwebale ddala. RCC waffe owa Kampala omukyala n'ebitongole ebirala. Security ebadde nnungi nnyo, mwebale nnyo, mwebalire ddala. Nebaza abasuubuzi abasobodde okuba nti beerekereza obudde etwaniriza Ssaabasumba. Onyeeko jokingire ekya Ifreeze tetujja kujoogerako olwaleero kubanga mukama waffe ow'oku ntikko agirina. Kyenyiza okuweereza